Olunaku lwa leero gavumenti ya Rwanda eguddewo mu butongole ensalo yaayo wakati w'eggwanga eryo awamu n'ennyaffe Uganda ku booda ey'e Katuna. Kinajjukirwa nti giri emyaka 3 okuva booda eno lwe yaggalwa era nga kino kyawaliza abakulembeze ku mawanga gombiriri ogenda mu kwogerezeganya newankubadde nga kyakolebwa naye baalemwa okutuuka ku nzikiriziganya ey'awamu okuggulawo booda eno. Sabbiiti ng'emu eyise omuduumizi w'amagye ag'oku ttaka John Muhoozi Kainerugaba yagenda mu ggwanga erya Rwanda ne babeerako ensisinkano gye yalimu n'omukulembeze w'eggwanga eryo Paul Kagame era nga sabbiiti eyise eggwanga erya Rwanda lyafulumya ekiwandiiko ekiraga nga olunaku olwaleero ensalo eno lwegenda okuba ng'eggulwawo. Era olunaku olwaleero mu butongole abakungu okuva mu ggwanga eryennyaffe Uganda beevumbye akafubo n'ab'eggwanga erya Rwanda era nga kabadde mu ggwanga erya Rwanda ku nsalo eya Gatuna mu ggwanga eryo. Eno tebakkirizaayo bannamawulire bonna kuva mu nnyaffe Uganda era nga beevumbye akafubo akamaze ebbanga ng'abakungu okuva mu nnyaffe Uganda abatali bamu boogedde ku bibadde mu kafubo kano naye baganye okutangaaza ensisinkano yonna nga bw'etambudde. Have the Ugandans been allowed to cross over to Rwanda, the ones that are not truck drivers? I will not talk much on that because for us here on Uganda side, the border is ever open. Our going to Rwanda this morning was specifically to work out modalities on how we are going to clear cargo. I am a commissioner for customs. So we normally have what we call a one-stop border post. So usually Rwandan officials come and work on the Ugandan side, Ugandan officials go and work on the Rwanda side. The second last paragraph states it very clearly that the border operations will reopen just like all the other land borders of Rwanda and Uganda, and actually with the other countries are doing. What is emphasized therein is that priority is given to cargo trucks. Newankubadde nga ensalo ya nnyaffe Uganda eguddwa n'eggwanga erya Rwanda naye si buli kintu kyonna kyakusobola okutambula okugenda mu ggwanga erya Rwanda nga Mwesigye Maserino omumyuka wa komishona avunaanyizibwa ku kuyingira kw'abantu mu nnyaffe Uganda n'okulondoola bw'ayongera okunnyonnyola. Okuteekako emitendera eginayitibwamu abantu baffe okusobola okuyitamu nga bwe mukimanyi tuli mu biseera bya COVID. Okutambula okutali essential, it's not encouraged. So Rwanda has agreed to open this border and priority will be given to cargo trucks. Ono akikkaatiriza nga bwe waliwo ebintu ebirala biteekeddwa okutuukibwako okusobozesa ebintu ebitali bimu okubeera nga bitambula nga bino byakolebwako ab'obuyinza mu mawanga gombiriri okuli Uganda ne Rwanda. Uganda okuyingira n'ababigenderako n'abava e Rwanda okuyingira Uganda n'ababigenderako. Abatuuze ab'amawanga gombi nabo bayitawo naye okutambula okutalina ni essential okwe amawanga gombi gagenda kuteekako emitendera omu abantu banaayitira okugenda mu mawanga ago. Omitendera tugisuubira mu weeks ndowooza ng'emu oba 2. Omukungu w'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukungaanya obusuulu mu nnyaffe Uganda ekya Uganda Revenue Authority Abel Kagumire avuddeyo naye n'atangaaza ku kuggulawo kw'ensalo eno. Gwe tusanzeeyo atugambye luno lwe lunaku olusoose tetunamba na kumanya basitaafu bameka be muyineeyo naffe be tuyina kati ne bagamba tu reviewinge mu weekage emu tulabe oba tunaatandika bali batuule eri naffe tutuule eno naye nga kyanguye ekyo kubanga bw'oba ova e Rwanda ng'olina ebyamaguzi bijja Uganda opaakinga mu Uganda kati aba e Rwanda ne bakukolerako e Uganda. Bw'oba olina ebiva e Uganda nga bigenda e Rwanda opaakinga Rwanda ab'e Uganda ne bakukolerako e Rwanda. Kyanguwa mu kifo ky'okusooka kupaakinga wano ne bakolako ate n'oddeeri ne bakolako kye tubadde tuteesaako. Ono era ayogedde n'omulimu ogw'okuddaabiriza ensalo ya nnyaffe Uganda ey'e Katuna weetuuse awamu n'okukola oluguudo luno n'alaga nga bwe bali abeeteefuteefu okutambulira awamu n'enteekateeka zonna. Ssente za Uganda za muwizi wa musolo. World Bank yatuyambako ku kizimbe ekiri kye mulaba eri. Contract y'abano abantu abakola eggwako nga gwa kusatu ogw'omwaka guno naye kyolaba ekye basigaziza luguudo verification shed bagimaze wetutuula offices zawedde
wali we bakolera scanning bamazeewo basigaziza oluguudo lwokka nze ndowooza bali mu budde by March they will have finished this road naye era twaguddewo mu bwangu already bali mu kukola patch eno emotoka wezinaba ziyita side yene ya barrier. Sente wa district ey'okutaano owa Kabale Shangaba Shija Nelson avudde n'asiima omukulembeze gw'eggwanga awamu n'omuduumizi w'amagye ag'okutaka General Muhoozi Kainerugaba olw'amaanyi ge bataddemu okulaba nga enkolagana ya nnyaffe Uganda n'eggwanga erya Rwanda eddamu okubukala. Ono akikkaatiriza nga nnyaffe Uganda bwetaggala nsalo yaayo n'eggwanga erya Rwanda. For us here on Uganda side, we have never crossed our border. Our border is ever open. What I can say now is to encourage our people, to encourage businessmen to come and start doing their business. Because for us here on our side, we have never crossed the border. Omu ku basuubuzi aganyuddwa mu nteekateeka y'okugulawo ensalo eno alaze essanyu. Musanyufu nnyo atutadde nga kuba mbadde maze emyaka ng'esatu nga siyitawo naye ekiriwo kagamba ne kumbuza bubuuza mpita sayidi wa siritegeera bulungi bbanga lye mmazi. Booda kasansala obudde bwebukya ngenda atandika kukuba amasimu bakubira nti bannange ekiri wali kyo walungi nnyo tewali tabbu totya kuyitawo yatwayiteka kitumba jangu oyite Katuna twaliyitawo. Kigongo kulwa Channel 44 Oregulo.